ne bwe tuba tukaaba tukaabira mu nnyimba. Kale nno obuzibu ne tuba tulagene Mukama era tulagene muki mu nnyimba. Kale nno obuzibu obwo bwe mbadde nsaba nga neetondera ddala okusooka eri abooluganda lw'omugenzi oluusi tujja kusanga nti tekikuulikidde bulungi oba tokirabye bulungi oba tokiwulidde bulungi naye muleme gakinga tuleme kukijjamu kintu kirala ng'abadongo bonna abali wano babali 13,000 oli takulimba nti nze sibaddeemu. Sebo Mr. Fred nga nzijuliza saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka nga abajulizi buli ali wano yenna mujulizi waffe nti omufu yagamba ndi sebatta bwenfanga n'owulira ojjanga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe. Oyo nno ye munnange Basudde agambye nti tewali na kintu kirateetagisa ate kwetonda naye nzera tuutusa twagale tusookeetu Kubadde kunnyonnyola twetonde ng'ekiramu kye abayimbi wekiri ne bwandivudde e Kampala nga omaze okutuuninga ebyuma bijja biyimba paka wano teri yandi kunenyeza kubanga buli mubagukwasa era obwedde yatuganya okuyimba n'okujja kwe kwabaddewo tannateekako byuma tutandike bakugamba ate gwe mukama waffe tuyimbe omufu yagamba